Oluvannyuma lw'ebbanga erikunukkiriza mu myaka 7 ng'oluguudo luno lumanyiddwa ng'essaawa ya Queen luzimbibwa, kyaddaaki minisitule y'ebyentambula n'enguudo mu ggwanga erumaliriza era olwaleero erukwasiza mu butongole ekitongole ekitwala Kampala ekya Kampala Capital City Authority. Minisitule eno oluguudo eruwaddeyo n'emmotoka kapyatannya okuli emmotoka ez'oluguudo era ne kabangali 2 ezigenda okulawuna enkozesa y'oluguudo luno. I now have the honor to hand over this drain pipe cleaner truck to you. Akulira okuzimba enguudo mu minisitule y'ebyentambula n'enguudo Stephen Kitonsa yakiikiridde minisita w'ebyentambula n'enguudo General Edward Katumba Amala nga ne Justus Akankwasa yakiikiridde Ssenkulu wa KCCA Sharifa Buzeki. Kitonsa alaze okutya olw'abakyala kimpadde abanyaga ebyuma ku luguudo luno ne babitunda mu byuma ebikadde ebimanyiddwa nga scrap. Tulina steps ezakiza ebyuma zitwateekayo naye wamukufe bannayuganda omulimu gwe basoose okukola kwe kusalayo steps ezo era kyengamba kwe kuzisalayo kuzitwala kutunda nga scrap kayiteebereza kati bakitegeeza nti nokukkirira eri wansi tolina ngeri gyosobola kukola ki gyosobola kukkirirayo kati mu kaseera kano. Ono era alaze okutya olw'abantu abavugisa ekimama ku luguudo luno naddala abavuzi ba bodaboda abatagoberera mateeka. Bamala gavuga abamu n'ekibanga sigundi yeno nga ekiraze nga nyufu bo bayitawo buyisi bakola yutanzi kakati baleeta ne baba bakola ki nga bakalubiriza abakozesa b'oluguudo abalala. Justus Akankwasa agamba nti bagenda kukuuma butiribiri oluguudo luno lubaweereddwa era nga balusuubira nti lwakuwangaala emyaka egisoba mu 10. Traininga operators machines zino ate tulina n'aba engineers abajja kulabirira omulimu guno kulaba nti gugenda infrastructure ewangaala nk'okukisaanidde. Akankwasa asabye bannakampala okugoberera amateeka nga bakozesa enguudo zino naddala abavuzi ba bodaboda. Nga ebitundu 9 ku 10 za accidents zireetwa bodaboda. Nobwogenda mulago olaba osangayo ward bagiyita bodaboda ward tibagoberera amateeka obwo bateeka ku redi olaba n'ayita ate redi yakukola ki yakwimirira. Tutaddewo abo abantu batambulira ab'ebigere naye oluusi osanga ne bodaboda egenda mu bantu aho abantu batambulira ate ekyo titujja kukikiriza nga KCCA. Oluguudo luno luzimbiddwa n'ekigendererwa ekyokumalawo akalippagano k'ebidduka akasusse mu kibuga Kampala. Richard Mwanje, BBS Terefayina, Gambuuze. Nga tukyali ku nsonga y'ebyentambula